Gasimbagana ne bannamawulire wano Radio Simba. Peter Kibazo mu studios gikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza. Eyakoze webale wonna osinziro tuwuliriza tukwebaza kubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo n'embeera mu studios za Radio Simba okwanjulira program Gasimbagana ne bannamawulire nina Charles Romshana nina John Kakande. Haruna Kanabya ngambye ali ku boda Jamisinde. Kujamu ya boda yani kwendeza ku speed kati takuwulira ne bwonoga akendeze speed egamba bobera ku boda wa between us and heaven. Charles Romshana buza abantu abatuwuliriza abagalwa tokusinganya bemye emirungi Katonda wa maanyi Katonda wa kisa nerero tukyali balamu. Tukimusiimira ayo tukosobola mbono okukola ekituufu. John, yes sir, buza abantu mwenna batuwuliza bannaffe mbebaza nnyo kuba nti mutu ebiseera byammwe ate bannaffe abasimba nammwe mbebaziza okuba nti mutukyaza nate n'abantu bannaffe abalina abalwadde ku bitanda mbasaasidde nnyo. Yes sir. Ampuliriza Gasimbagana ne bannamawulire mbadde manyika nabi yayingira naye alabika nti boda ejiddemu speed Kakande mwajagala. Waliwo ennaku ezo baali omuntu omwenyumiza naye omukulu omu munaddiini mukulu baali nga bamwetaaga ku mukolo balaganye essaawa 4 talabika zigera mu 5 abakulu abali bonna balinze nebakuba baga nti jamu mukutte jamu zo Kampala tozimanyi naye ku mukolo kwaliko ofiisa wa poliisi naga nti kyangu ne baorganizinga emmotoka zigene road opener zikeyalingewe nga tanava mu buliri. Nsubire nti ebyo tobyogera ku Kanaabi. So bamuweereza route opener. Nti oyirudda wa? Naline general omu naŋŋamba mpisa mbi. Abantu okujja nga bagoba bannaabwe ate ebyo ebigambo ndooza yabyogera ne mu public. General Coretta yabyogera mu public. Nga nti mpisa mbi gwe Yohana okusituka ewuwo nojja nga ffe abaakusoose ku luguudo abaakedde otuzze ebbali otusindika eri nti bw'oba omanyi gy'olaga ng'oyagala kukeera tojja naye tewali kiruma nga muli mu layini mu traffic jam olina jja naayisa emmotoka naye nejja mu maaso naagikuteekamu ekitwe. Ebiseera ebyo twali tugenda ambulance kwentebera odyoko ambulance nejjange yisa butala twagisangayo n'asuba ku nnyama ng'egula apakinze wasayi omulwadde yali yeetaaga ne kanya. Ampuliriza Gasimbagana ne bannamawulire. John, amawulire wiiki eno amawulire mbaddemu ebintu bingi. Yo wakawa asoose Kanaabi tajja kufuna kawa mutegereze waawo ng'atuuka nti tekuliwo omugamba nti n'abatuuka leeti kyebazagira ekipya ekifulumi kyebaza ali mu muddu za kunywa ebikopo 2. Kaakati munnange Gasembedde eno Sheikh Mufti nanjagadde nnyo kana aganjule naye kinkoze bubi okwanfuna abiri tanatuuka naye kanganga Supreme Mufti Kasule Ndirangwa Sirimani Kasule Ndirangwa ng'obukulembeze awuzizaayo ng'era mu bigambo bye yennyini agamba tajja kusika muguwa ne bakadde be. Bakadde be nno si bangi mu Busiraamu mugamba bakadde bangi mu Busiraamu nsuubira baba batono nnyo ng'obabalira ku mukono gumu.
n'agamba tajja kusika muguwa kakande bwe tuba tuyita mu mawulire tetupaakinga kati yo story ojanjudde nti bakadde be bali ku mukolo gumu bali ku mukolo gumu ekiragiro ekipi ekiva okuyita wano olwaleero kakande apropose nze lwomushana n'asekendimba nti atuuka leeti takwata ku kaawa zekate kyakasula embadde nkimaze bw'onootandikira awo ebisigadde naye n'ekirala mpozi nga akyetereeza kubanga ndaba ajjayo list kaipadi kino ku bintu bayisizza n'etteeka ery'obusikasebo parliament yaliyisizza eryo mmanyi nti litukwatako ffenna banywanyi bange ninayo banywanyi bange abasiraamu bantegeerezaawo nkibibazo ffe byaffe byaggwa obusiraamu bwateekateeka yabimaliriza naye nasanze abakyala yagambye etteeka eryo nasanze abakyala nga balina bye baali baagalamu naate babadde banyiivu nnyo ngaaga nti zinaataano ku 10 zino nti bw'oba ofudde bo babadde bamanyi nti omwami bw'afa omukyala yasigaza naye etteeka ligamba nti spouse omukazi bw'afa omukyala bw'afa lw'omushana asigaza 5 ku 10 kooli nti ani nedda John naawe wasomye bubi eyo ye yali original proposal abakazi bali bagala 50%. Kati eno gye bakyusiza amagana nti abaana basingeko. Haruna amawulire. Anta yino gaddamu emphasis tegana kugwa walo ya resigninze obadde mutuufu nnyo okubeera ntegedde awo oyinza okutandikira naye Sirimaani yabagamba yayogedde ekikyende kiggwa naye mukulu kibazo nsanze omuganti taata paakinga naye ssebo ensonga y'obwa sipiika naye wiikendi ebadde nene nnyo era mukulu Kadaaga n'atugamba nti ye tenda ono yasomerako ebusoga nti ebya vice president tinda tebirimu kanigguusa n'akamu obeera awo gwe wakiwandiika era nasooka nenkisoma ssebo nendowooza nti oba Kakande yakozeemu ensobi naye oluvannyuma nenkizuula nti ndowooza byebyo byennyini omukyala beyakola yaga nti obwa vice president buli mu kaki naye kani imagine nga toyagala mulimu gwa vice president gwe bugambe Kakande olabe obeera wali nga kati nenanga nti abantu b'ekyannamukaaka abayisizza bubi babadde bamanyi nti kola ki nti be balina yaga nti oba oyagala gundi oyo weeyo oyo yayinza okukola ki naye ng'oli afudde naye kati wano ewaffe yagaini Suluhu gwe wali omumanyi nnyo wamutegedde yogera amazima Kakande Sulu nze namutegedde ng'omukulu agenze naye ogumirawo ekya Sulu kikuwa hope kati mu tradition z'abakiga tukyatunulira bba naye ssebo mu nsonga eyo era n'abalala nga ne muganda waffe Ssemujjuŋŋanda nga naye yalemeddeko aga nti nange wendi era n'abeefudisa abekulubeeseza ne mukyala Kadaaga nabo bajja kuteekebwa mu kakiiko k'empisa z'ewaabwe nga bintu si byakumala gagenda mukwano gwange ataddemu okutiisatiisa awo anti kati binna ebiri bya mbaka wa paalamenti alondanga bw'ayagala naye simanyi anti munange baga nti ekwata omwami tereka muki so empisa embi ezirimu NRM ziranze okutambula nga zidda nawa mu bibiina ebirala bino ebitonotono nga nabo balabira baga nti oba weeri bamujeemera gwe gwani oboyi amuli ati bajeemera pulezidenti ssebo omukulu kibazo wiiki era mubaddemu
Munnayuganda omusawo batenderezza nti yagattuludde abaana abaali beegasse dibeeti ebadde ekyali nnene nnyo. Omusawo w'essoroti eyo abaga nti abaana baali babagoba emulago nabaga nti mutwale abaana bammwe baffe naye ye naakola Kanaabi story eyo ogisoma bubi because story nze saagigoberera okutuusa nga bamaze okutandika enkayana omwana omu yafa ne bajja emulago babayambe ne babagamba bataaseeko omu ne babagamba muddeeyo. No, they did reference. They referred them to Bakasoti. Marago referring. Babagamba nti muddeeyo nga effectively babagamba nti mugende mulinde n'oli afe and abasawo b'essoroti. And what is amazing Kanaabi nti bwe bamaze okulongoosa omwana omu ne bamuggyako eyabadde afudde ate eyasigadde mulago n'emutumya ne bagamba nti abange nti ffe wano tuyina ebyuma ebisobola okulabirira omwana, the ICU unit esobola okulabirira omwana mu mbeera ezo ko bali kabulanga ne mugonywanga ne guteeka naye sibe bokka newunyiza nesimanyi lwakuba Kanaabi ebyokugunywa tamanyi eri ewaffe bagamba totuwandulira bucu murundi guli bwebulwa buno oba busigadde mugondi ani abaganda kye bakugamba kyogunywanga n'oguteeka notatuwandulira bucu murundi guno newunyiza kyefu kibazo tegedde bayisanga omwenge kubanga amanyo obucu si bangi awo kubanga wabikolako awansinzeeko naye nalaba jjajja we nga tandabikira kubanga yali agunywa kyenyagala ku jjajja wakibazo kimu yagala na masiki sikupakinga naye naye kyanewunyisizaako luli PS bwe bagattula abaana yayanguwa mangu nnyo n'atwitingane naye ku luno namulinze samula oba nze siri ku Twitter oba teyabitegedde bulungi ng'ali bize. Mukulu Kibazo nga tuvuddeyo eyo tuze ku byenjigiriza. Abaana baffe ebibuuzo by'ekyomusanvu babimaze n'abasiniya fo n'abamaliriza nalabye Mbarara nga baga nti abaana 130 bonna tebaalabiseeko mu kukola ebibuuzo bya PLE. Si ekyo kyokka nalabye Mukulu Kakando naye atuga nti ne materials ze baasuubiza abaana nti zaakubaweebwa basomera awaka tezituukanga gye zirina kugenda, endala zikyalina mu printing yaziina kuba ye yali a printing yakola ogugwendoza n'amala mu printing zezenjawulo. Lwaki omugirira printing zezenjawulo naye bagenda nti materials tezinabeera distributed naye bakkiriza nti tube twa printinga byatuuka omwaka oguwedde kubanga omulimu gaffe gaali gakuprintinga nakutambuza kutuusa ku district RDC. Kati wano baawa kampuni 3 ennene ddala ku biliyoni okubitwala ku masomero naye naguno gujwa tebituukanga fitina mawulire ekanabimaliriza mawulire. Mukulu Kibazo mangu nnyo nga tuvuddeyo tuzze ku nsonga z'okugemesa ebyobulamu. AstraZeneca wane waffe jjajja yamaze okwegemesa. Mukulu Kazimba naye n'atulaga n'owa UNRA ne tumulanga yeegemesa. Naye Mukulu Kibazo webigwereddeko ng'era ne wano Health Insurance Bill nayo Parliament emaze okugiyisa. Succession Amendment Bill nayo Mukulu Kakandi adde agyogeddeko. Naye nga tuli ku nsonga y'eddagala lino eryegemesa, Mukulu Kibazo wetujjidde ku mpewo nga Italy ezzeemu okulangirira lockdown. Naddala Vaticano bagambye nti Papa agenda kwogera nga tewali bantu. Si ekyo kyokka wano mu Uganda naye baga nti okugikukuba empisa eyo mala kusayininga kye bayise consent form nti ebiddirira tokola ki bwe guli wonna mu nsi bagambye Uganda Kibazo badde wagisayinize nze ndi guli wonna mu nsi simanyi nze nalabye PS ng'aga nti tewali ajja kukubwa ddagala lino okuggyako ng'asayinize eki consent form. Naye nga Germany wetujjidde ku mpewo ssebo nga naye baga nti ne Netherlands abantu abali waggulu w'emyaka 6 bagamba
mugira mulindako ne UK nga baga nti even Italy nayimiriza AstraZeneca ono ayinamu ebizibu naye nga aba WHO ne baga nti mbogerageranya ebizibu n'obulungi statistics zigwa nnyo eno mu bulungi okusinga wa mu bubi naye Zeneca anti kati simanyi mu statistics kizaana abaamu kyava tantunulira nakuntuno ali essential bintu bino nabyo tuddeyo tubitunuulire kuba nalabye abantu abamu nga ndaba weebuuza ono ali essential abasomesa n'abamawulire tuli essential kati ate mubiti byombi mwendi Allah abasaasire banaye tulabe statistics waje zinaakwatira naye mukulu kibazo nga twanguye mangu nnyo South Sudan nayo abantu baffe bafiiriddeyo batemuddwa n'emmotoka zaabwe ne zookebwa nga batutteyo ebyamaguzi n'ensonga y'emisolo mukulu kibazo efuuse emisolo sajja yatuga nti economy kati esituse nti emisolo agyetaagira ddala egy'emmotoka n'emirala gye yaproposinze nagyo mingi nnyo gyagenda okuleeta mpozi mukulu kibazo nzikiriza malirize n'abakuba kasooli basuubula kasooli n'obuwunga baga nti engeri Uganda National Bureau of Standards gyegabamu certificate eyo ekyalimu obwenzigolo naye nga yeetaaga okutunula mu ssebo okujjako nga waliwo omukulu Kakande kyagamba kimwerabidde twafiiriddwa ne Haji Katongole ekitalo nnyo Haji Katongole yatandikawo ekibiina kya Itoda oba kale yaddamu okulongoosa entambuza ya takisi kuba byaliwo olubereberye naye najja n'akitandika naye agenza okufa musajja wattu ng'ate embeera yakyuka dda nga takisi ne Supreme Mufti City Council yazikola ki kubanga kitereka abamu balowooza nti Utoda kyekibiina kya takisi ekyasookera ddala si bwe kyali mu mirembe gwa UPC waliwo ekyawa takisi era nakyo nga kiri aligned ku UPC gavumenti ya UPC bagikuba ekigwo nabasigala bali nga bayekwesa bekukumye omukulu Meja John Kazola wa Kampala n'akwatagana n'abataxi abalina enkolagana n'NRA ne bateekateeka Utoda ekyo ensi erina okumanya ne mukadde wange omwogerako Muzeeyi Bidandi y'omu ku yabategeka Bidansa yali akyali eri bbali twogera mu myaka gye gyasooka nga waliwo SDA Meja Kazola Bidansa nga tannaba anywhere Mr. Poba Mr. Poba ng'akyali mukirasha yasembera oluvannyuma ne awo baatandika kubanga omulimu ogwo gwa takisi ndowooza abantu basinga tebatagumanyi nti omukulu oyo omusana bagwimu nnyo oba osanga basinga obungi bangi si basinga obungi naye bangi mu bo bambega ba gavumenti bakesi ba gavumenti gasimbagane ne bannamawulire of course okyegana sebo transport industry John ebanga siddene omanyi wemberedde mu industry eyo buli omu alowooza nti buli omu erwa yonna eya taxi ey'obwambe buli omu alowooza kulira sebo buli omu alowooza nti buli omu mbega ani abeerawo okusoma biropooti ebyo nti buli omu wanaabeera mbega ali anasoma ziropooti ezo omanyi bampulira ku simu esimu osobola okuwulira esimu miliyoni emu babipulinti nga omanyi mwewaanawaana nnyo babeega abalina omugaso Vincent Oti Joseph Konabo naye gwe kapale osindika ekigaali bakubegeko ki bawuliriza esimu anagenda okuwuliriza ebyo miliyoni emu ozipulintige ku mpapula rimuzi nga zivaawa mukamawo yategeeza nti yatambuliranga mu bwato ng'agenda
omukomawo w'Entebbe yatambuliranga mu bwato ku nnyanja nga yatambulira n'emmotoka ezabujjo taxi si bwe kiri yensonga waliwo yangamba mbu musajja agenda omugamba muzeeyi nze nakutambulizanga emmundu naye bwaba obwonsitala katuzitambulizani yamugamba nti ekesi mwe naterekanga emmundu yo jangu ogikime yasindikayo omugenzi medical gwanamugamba nti bakwetaaga onyonyola ebyekesi eyo kati oterekamu zaani ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire naye awo wenyini katono nnyo legasi ya mukulu Katongole ne Utoda. I know that Haji watuukidde okufa nga Utoda largely yasasikanga the last of it esigadde abantu bajeza bafuna federal buli omu balina ekikooti kyabwe babeera ne Utoda yaabwe ku kyalo kati eyo negenda nebeerayo City Council temenyanga company. City Council yabajjako tenda ye Kampala n'abagamba nti nze Kampala mbajjeeko tenda tabagaananga kufuna tenda Kayunga tabagaananga kufuna tenda Jinja naye abajjukira Utoda. I think one of the most famous fights ze bayina wano yali ne mukulu ate yali Utoda put safe ebintu bwebityo waliwo ne mukulu Fred Senoga batandika company efaanana bwetyo ne mukulu ono Kakoza Mutale bayina ekitundutundu ekyabwe kye batandika. Katongole, for whatever you say about him, omulimu gwa taxi yali aguwadde some formulae ng'omanyi waliwo bano abakola bwe bati bano abakola bino abayita taxi aba managing stage abakuŋŋaanya ebibuze ng'eyo structure bagikoze eri informal naye nga eri very solid throughout. John, comment yoku mukulu Katongole oba ne Utoda ye yonna ekisooka ddala njaga kutegeeza batuwuliriza bawule bamanye Utoda. Utoda yatandikanga association, yes, yemalirizanga company. Chovudola kanabi abadde abuuza nti yali company abasinga twakitegeera yafuuka lwaki company. Mukulu bidandisa lingando zaali mu government. Government yaleeta enkola ennaku zino mpulira omukulu president yabyegaana naye government ya Uganda yaleeta enkola nga bagijja mu World Bank. World Bank ne IMF bagitaddeko nabo ne bagimira nti emirimu gyonna egya paaka, emirimu gyonna egy'obutale, emirimu gyonna egya landing site, okuddukanya ebintu ebifaananako ng'ebyo, okuddukanya toilet mu Kampala muziwe private managers. Contracting Uganda bagiyitanga tubyejjeko mwe mwagendera ne UTC divestiture. Kati Utoda yali association mu kaseera ako neyeesanga nga okuba association nga tesobola kubidinga kubanga bali bagala company. Ndowooza nabafunayo looya nabakwatako nabakolera naga nti musobola okugitonsominganga company naye nga musigaza erinnya erisuggesting erimplying nti an association naye nga indeed si a company with ndowooza badirector bali muninga 8 basobole okufuna omulimu gw'okumanaginga paaka. Obuzibu ne bujja nga Utoda yali national association. Ena branches Mbale, ena branches Arua, ena branches Kabale. Kakati ne local governments ziri endala nazo nga zigamba nti tugenda kutendalinga paaka ezaffe naye tetuyinza kuwa Utoda ye Kampala. Tetuyinza kugira be Masaka navuga nti Utoda tugiwadde ki kati nti yafunye Kampala automatically afunye ne wano. Kati ezaali branches
eza Utoda nazo nezetonga nezivuka companies ezili separate Masaka ofunayo Utoda put itself ani yiganga ani zona nezifuka entities of course ngayo national chairman ndio mujenyi ninga tachalina cloud tachalina a unified body ninga ichaletebwa kubanga bali bagafuna ki business but of course Utoda kampala yali nene nnyo nga esinga yonna yina sente nyingi yina maaso n'oki mukulu Katongole ne bannenga bebawulirwa naye ekyali very good ku mulembe ogwo nti nga owa taxi omulimu gwa taxi gwali organized nga bw'ofuna obuzibu funza nnyo bw'ofuna obuzibu olina bw'osobola okutuukirira n'ekirala nga babawo polisi yonna ya gavumenti gye balowooza nti ekosa omulimu gwa taxi nga waliwo eddoboozi eryawamu eriwulirwa kati abavuzi ba taxi ne bajja babuzibwa nga ku mulembe gwa Jennifer Musisi of course Utoda yalina obuzibu bwayo mu management ani atalina buzibu mu nsi ne Uganda erina ebizibu kati yeewola the left and right n'ensimbi z'ebyokusasula kakati ne babuzibwa nti mujjeewo bano mu breaking Utoda kubanga ebanyunyunta okeba eventually eggwanga ne lyesanga nga Utoda bwe yavaawo ne authority gye yalina ne structure gye yaleetaddewo n'organization gye yaleetaddewo kakati tuyinza kutumanya bw'obeera mu bisaafi ekintu ne kikubulwako ogenda waani tekikyasoboka tewakyali common unified voice of course ekyavaamu ekyo nti abavuzi ba taxi naffe abazikozesa twesanze nga tuli mu buzibu kati naku zino kyova owulira nga taxi nyingi ogirinnya mulimu abakazi 3 n'abasajja baabo n'olowooza nti etwala abantu basabaze naye nga banyazi Aruna nnyo nsaba asaasire Haji nebyamusobako amusonyiwe kubanga wenzira ku saidi yaffe eno ogwo mulimu gwaffe ng'abasiraamu era olakakanda anyenyeza omutwe twali bantu basibi battaayi era mu biseera bya Utoda ndowooza muwanga ono ajja kukkiriziganya nange nti abantu b'e Butambala baafuna enjawulo nnene ne bagula emmotoka ne bawasa abakyala ne bazaala abaana ennamba zaffe ne zeeyongera. Do you think it's any different? Abaali bagula emmotoka baalekera abasinga naye okumenyeka kwa Utoda nako kwatukosa kinene kwatukosa kinene naye nzikiriziganya ne Kakande nti Utoda yaleeta obutebenkevu mu mulimu nti ng'osobola okugenda ku stage noga nti nalinnya emmotoka yabadde bweti gundi ne bamanya n'okumanya nammwe abagula emmotoka ng'ozitwalayo noga nti balina n'abaana abazikola ki abazivuga naye mpozi nze kyennenyamiramu kimu nti Utoda mu kufuna ennyo oba okugira walina step gye baalemu okutuukako oba oliawo Haji yandigenza okufa nga Utoda y'emu ku ze wandiise transport companies public transport companies ennene nti ya transforming nga kanebanga neva mu association nefuuka company ng'abantu kibazo olwali badde osobola okugenda n'oga nti nze sijja kugula moto njagala kugula migabo ne batereeza entambula ne babanga ne gavumenti nti weeba eyagala kukola ku bya ntambula stakeholder omukulu ng'abeera ani Utoda naye ebyafuuka byabatyo oluvannyuma no baali basobola okufuna abantu kuba balina mikwano gyabwe mingi nnyo bemmanyi kibazo ono simanyi oba yali omukubo era Haji ndowooza abasinga ab'amawulire nkakasa nze saalimu naye nga waliwo gurupu eyo ne Kakanda ono ndowooza yagenda nga ku Ben Kiwanuka nga bakiikira ddala era nga Haji mukwano gwabwe nnyo nga mukwano gwabwe nnyo era nga musajja wa kisa nnyo jeje
gye bali ate nga tekiri mu stade sikwalikwa kukiika abamu kuffe nze ne Tamale abakulu abo nga kyali ku Benton twabaya omanyi balina obuzibu naddala mu ntandikwa mu bigambo by'oluzungu n'olwekyo nnyo okutegeeza nze ne Tamale nali consultant waabwe kuvunula luzungu ng'era ntera nnyo okubayamba n'okuwandiika documents ezimu nze nga bazitwala mu bakulu naawe olimu gwawusanye aja omusabire so nze gwe mukisa gwokka mukulu kibazo gwendaba nti ng'eggwanga oba oliawo katwani wadde tulina kampuni ekola ku byentambula ewandise public transport eri private nga zi radio zino bwe tuziraba abantu bazitandise ne baziddukanya naye munnange ne musisi bwe yajja n'omukulu ndowooza ate oluvannyuma nabo ne bajja ne bayingira ebyobufuzi Utoda neefuuka enkubi y'emiggo nga yevaamu abantu abakola ki ebyo byonna ate ne byongera ne bittatana Charles Rwomshana very briefly omugenzi Katonga mbadde simumanyi nnyo naye kyebala mubyogeddeko but nalabawo corruption mu Todawo kye bayita numberless nga waliwo taxi yo bwejja tekuba layini ekyo nakirabako genda maaso Charles nga mubuuseeyo nnyo you are beneficiaries ekirala but waliwo issues ziriwo general zinasabye ensi etunulemu one obubbi mu park they are very ruthless singo bira mu park ne bakukwata ekirala taxis enyingi nkadde nnyo they are really very 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 old ne ba driver abavuga taxis ezo empisa mbi nnyo extremely very indisciplined then ate boziyingira munda ate enchafu usanga omuntu akwata then zikola nsambya ate za police mbadde mpa general observation ekirala ate nga namunda olaba entebe nga tolina wokwata nga kuzooza nakyo really just to wash then finally park eyo enkuba bwetonya it becomes too filthy ndoza bazirongoseza bangambye nkadde bagirongoseza no you see that was the last point nto okukola kwekyo ate nga babba ettaka lyayo buli ajonga agenda kuteeko ayawe nti initially kyali kisaawa kya mupiira. I think that one was for Bayinda, another one up was for Bazungu, something like that. Naye kati geno nonyereza what do you lose gwe nonyereza obadde ki kyengamba yes but initially ekigamba initially kitegeeza okusooka yes stay square now tofaayo when but kati ebizimbe ate bakola ki UTC okirawo yali awali UTC ebizimbe byona bagiryawo dda mwe gasimba now finally kakanda kugambye ne mukwano gwetambala emirundi bakubanga yeekyeyo these are the problem ngangende wa mwanga nina mukwano gwange Sam Musoke muwuliriza wa program eno Sam aganti abasoso kwogera mwenna muli basajja bakuusa bazibu nti Utoda we yatuukira okuvaako tenda ng'abantu e Kampala bagiwanda lulusu. It had become a torture chamber e Kampala. Yali tool actually nzijukira at some point balwanagana nga be bakuba buli agezaako okurisinga for any democratic credential okugaa nti ffe baatunyigiriza ng'aba Utoda be babakuba embooko ne banoga. Lwe basembayo lwe bakoma emanga eyo abewa Kisekka bekalakasa abewa Kisekka bwe bekalakasa aba Utoda ne bajja embooko babakulu abewa Kisekka ne babagamba bumbanga mugunywa mugusengejjanga temugunywerako bucu ne babazaayo nga kakaaba tulina okwaranga ku mwenge kati ne babazaayo nga kakaaba okukakana nga bajjeyo n'amajambiya ne batuuka level bagiyita ceasefire
kaba paka nti bwe bawanga bewakisekka bebekalakasizza temugendayo. Utoda had acquiesced power to the level that yali government nayo at that level nga nogeza bana abasajja ba abamala abamu ne bagenda mu Pioneer Bus ba Senoga abali company sijijukira twabasinkana ne kakando no nawe kanabi ku Fairway Hotel wano ne batunyonnyola concept yaabwe. Sebo kanfuweyo information international amanye yali mukama wange omukunganye yaliwo omuzungu William yali yavugako ku taxi yali muvuzi wa taxi waabwe eyo bali mu America bawa nenga yali muvuzi wa taxi era omu ku bantu abalina a lot of sympathy ku bavuzi wa taxi yali William Pike ng'ebintu ebimu abagamba nti abataxi bakyo tojja kubasobola mukola zaabwe abataxi naye ensaba nja kutegeeza kituufu nti yafuuka tool yali gym naye ate n'ekirala okuva Utoda eyalina ruthless mechanism okwenforcinga order weyavaawo kati mbuuzira oba eri asasula sente simanyi ndudu buuza ainani buuza ainani aine bana owa KCC oba eriyo nusu nemujafuna mu taxi but in addition they no longer paying but managing a parking kadera naye yali wa Utoda actually as we talk now KCCA terina single revenue de kunganya from taxi operators possibly deliberately allowing some favors and corruption but eyongavudeyo Utoda yali efuse political tool wane Kampala nga determining nani alifuga Kampala. Ngenda ko example ya mkwano gwange Elias Lukwago omulodi bwe yesimba okubwa meya bwa Kampala kubwa road mayor ndio mu kubasajja be bayita ne bawa message mukulu Sengoba ne kati omugenzi Katongole bampita ku Mosakoti ne bangamba gamba Lukwago bw'aba ayagala obwa meya bwa Kampala taddayo okwogera ku kigambo Utoda kubanga mu zimu ku promises Lukwago ze yali akola ku Kadaala eganti eyo njaji disbandinga because of their mubukomera criminal incidences ne bamugamba bw'aba tatu respecting atagenda kubeera meya wa Kampala ali mu kisanja kya kusatu anje ensonga moja wanenya Utoda Katongole banne nti mu executive bayetekteso nti bakolenga bayindi wa side zombi wa side eri batale Kenya ne Uganda enkola tejali yabayindi bokka enkola yamwe naye ye Katongole naga nti nedda tekisoboka ekyo Lukwago kumukwasa kasente tuwa side eri yoka ati Lukwago bwayitamu amaziga negatandika but they had become yayitamu n'aleeta rule of law naga tuddeyo tucheki biri bye wagambye kati oyo kanabya ayogera omulundi ogwokubiri ye kanabya atayogera ku ye kanabya ayogera amazima kanabya yasoso okwogera yadde musajja musiramu ayogera ku mubadde mugamba mwanga kivunde mugamba Lukwago tayina buyinza buli wa musisi so bwekituka kugoba Utoda ne Katongole waayo Lukwago abyana n'obuyinza tandika discussion simanyi ensonyiwa esibaddewo naye nina binding principle mu Busiraamu toyogera ku mufu etanzikiriza kwogera no si butamwogerako okumwogerako ekibi because taliwo kwewozaaga ensiba n'olwekyo sijja kwogera the side eri
era Utoda nga organization nebo nako oboto omogera kebichamu obote ngogera ku president ngogera ku bote kati wano tuogera ku Utoda tuogera ku Utoda siku katongole Utoda mujogerede ku mufu cyaba cyakugamba ye ngo umusiramu tayogera ku musiramu bibi naye asobola okuluma omukristayo n'omukristo era tofuna bebagamba omuntu yenna obusiramu tobumanyi kakati embozi teri ku katongole kakati nenze ekyayitoda the bigger picture genda bawo ye entrepreneur betwitano ba entrepreneurs abaffe wano one onozi njide ku classical economics nti a good entrepreneur are solving a social problem abasinga kibatamanyi nti wabaawo a social human need omuntu gyasolovinga ye ng'omuntu inherent. Adam Smith agamba ti omuntu wadde yeeyagalizanga muntu naye okugaggawala kwe kudipendinga to the extent gyasolovinga ebizibu ebirumya abantu. How he exploit the problem over how he express the problem wherever nsajja wa KFC bwe yazuula nti ensi y'abantu egenda kukola nga tekyasiiba waka n'afumba enkoko n'ayanguyiza abantu n'owa McDonald's ne bamanya nti kacaayi kange nkakwata mu ngalo n'ekibbaga kyange ŋŋenda nakyo ye yagaggawala naye n'abantu yabasolovingira ekyokulya n'ekyayi. Sijja kulisanyo nja kubulirako the richest people tebagenze mu gold mine by the tebagenze mu birombe that's what people don't know. Tebagenze mu hardcore trade ba Bill Gates yagamba nti how do you type and store information and share it n'agenda n'ayiya n'abajja ku typewriter naganda n'abajjabo n'amasitowa kira amasitowa gemukola ti akayibusize mbadde mupahiringa ebyo byonna osobola obita na modernizing the way we type, process, store information. From there ne bazimbako ebirala kati ebirala how to communicate kati abaana abazeemu gaggawala aba Facebook abaki literally ba buildings okwo ne bagamba nti bintu tusobola bikozesa okwogerezeganya okwogerezeganya just okwogerezeganya office kibazo wazikolako kati can you believe nti oli ali ayinza okusiga business mu kakande okulaba gundi n'okwogeragana gundi na gaggawala mu covid company yasinze okugenda agenda kuzifuna mu musolo yes minister mu covid company yasinze okugira ya Zoom ebadde teri mu lwala ne stocks zayo zeyongedde because covid bwe yazze ngati abantu bakya meetinga ngabachatula wali awakasanke nakufuka wakasanke how do you ogagawala otya mukola rugambo and you say that atero ganti are solving a social need no chimwanga chibombera no it is a communication so no and kusoma kugenze kuki so yes kibino musomesa really it's solving a social problem a meetings no kati na wano radio je tuogera keno kati una inabikata bya lumonde obeno nimiro ya kasoli oba kino kirombe kya gold all the years byuma bibino biraba it has both the hardware zino machines the software inayoweri neka kati mpewo zite katongole n'omugenzi ne utoda katoyagala abantu batambulire mu internet biki kati choko uberanga mugumikiriza abasajja bewa priyambo tanzitegedde kakati problem yaba Africa abasinga okugenda mu business and it's a big problem bwagenda mu nga ina solve a social problem olugituukamu nga atanoonya political patronage ozene utandika ekintu kyo osolovinze kizibu kakati ne African states tezina room kukkiriza muntu
atandise nga solving a problem growing n'agaggawala nga ye ayimiridde nga tamuyinako control kitegeera obulikomya nti omusajja yatandise zoom singa yabadde wano baraga nti ne buli ekyankwanzi jangu obeereyo but Facebook yaganye Trump. Yes. Gambia nti mu economy yamwe one abantu bakimanyi mu mindset timunange byenkola bino besibeeko na mpanirira mu byabufuzi and it goes chengamba kibazo yanonyayo twali tunywayo cyane sebo kankoyo information yes kankoyo information nze nsubira problem teri kuba entrepreneur problem eri ku state nakyo okugula ko mbadde okugenda ko example mu osomerimu mu Makinde Sabagawo municipality byaliwo era nebifuna tutumu omwami omulala alina political crowd ne links mu state nakola essomero lirye next tulirye olutawo ne lubalukawo one time results zoli odigino ne bazikwata nga yataddemu evivi ne baganta yataddemu evivi naye ono investigations nga nti ono muliraano eyalina ekifuba nga nti yagende naga nti muzikwata era amaanyi gabadde nago nga nagasigaza to survive noye nanonyayo munene mu gavumenti nga musasula litayina makle okubaawo no John eyo ye problem muwanga gyabadde raise nina omulala gwe mmanyi ow'essomerera bwatyo yatuuka bakana naye gundi oyo agezze nnyo essomero lyeddene ayina abaana bangi ayina omusimbi mungi awagiraani nga maskini mu byobufuzi taliimu ali mu byakusomesa abaana akuŋŋaanya sente you went to lwaki oli teyakula kuva mu badreyo banakola kampani kasole bwerere webwekula ne Kampala parents awo Rubaga sides bakula ne bavaamu nga abasomesa ne bazimba essomero be balina byabatoloka batolibwe bamukiriziganya ne muwanga yabate point yavuga because eyo muwanga gyali omusajja yamaliriza nga bamugambye jangu embuga naye yakugamba jangu tugenda osinkana ow'embuga musajja wa Katonda maskini bamugamba okusinkana ow'embuga okumulaga nti towagira bamuwanga towagira bakasangati towagira obalubaga nti olina okubeera ne kaadi mulage nti obadde memba we najigula nanoonya kaadi ne bamugamba nti ate okufuna kaadi olina okufuna enkadde nnyo ne bamuguza kaadi enkadde bukadde nagikwata nagenda nayo era bwe yatuuka eri ewa KBS namugaa KBS baba nti ogirabye nze mbadde memba w'okumala ebudde naye nze lwakuba mbeera musajja musirifu wanga naye baŋŋambye nti maokoteyo oyagala kwesiba naga ntayi era musajja watujjakakati you see abasinga betwogera Peter betwogera ku liberation ne rights in a broader sense abasinga abasuubuze mu bikuubo tebategeera language gye twogera ti buli state lwogiribalatinga ne ratinga free abantu baayo nga basobola okukola emirimu gya mu rights nga bagifuga bakkiriza nti kakande wadde tampagira naye nga munnauganda ekyo tekimugjaako in access taina threat can grow rich nafuka rich ne kati wano ewaffe Peter olwaleero ng'ofunye sente zo mu butuufu intelligence eno gye basawo intelligence authority financial intelligence nekusanga ng'olina $1 million 3 ku account ne bamanya nti ozifunye
legitimately oyina bye wakoze n'ogifuna watunze kasooliwo ekibuuzo mwanga kivumbi tekisoboka kubanga towagira gavumenti n'obeera ne biliyoni 10 ku akawunti zirina kubanga zamuyekera kati omusajja eno mwena ani abakuwadde business kakati the bigger question era buli enterprise etutta oluguudo olwo egudde because kyovana tulina government company ezikula ne regime ne bebeera construction company ono entrepreneur ono ebiseera ebisinga oluvaawo kyobaka nja kwogera ku muntu oba abadde zimwe nga yabadde amanyi okukola omuki yamanyi gwe yateeka ku retainer ono oluvaawo bano abasigadde abaana nga tebamanyi ani ali ku retainer ngeyewedde. So ate sebo retainer lekoma kubagulu wagweri nino kuwala DC waliwo wala DC yalina retainer wenga era mwami Sengo banga ali mu wali kodi Kampala awo kodi Kampala nga ba activist benaremu ba RDC bani nga oline bwagenda mu office ya president ne baye ekiremye ngeba ya murifari nga mugamba gende wa mwami Sengo bajja kutuyambira nga mwa abali mutemina kye muteekamu mugambye ba RDC simaimani mujja kunywamu bulungi ne osisi baba sebo osi mu kitundu abakuiteina ne mu kitundu alikuiteina RDC alikuiteina kati olo business ezigalesia alikuiteina ti business ezimne bezeyitako I can even extend it tine ne amawulire you must get retainers mu media ono yatugambye consultant wani ono yali consultant chamale yali consultant you can imagine consultant nga bamusanze eri ate editor conflict of interest stories zate bali bakwano bange wali consultant zali consultant bali the problem eri bigger chovolaba kati ba business person yabamu yes ba business person yabamu batuse level nga bekuba parliament waliwo mu mugagano gwe mumanyi bekuba parliament deliberately are taking a deliberate action okulaba nga sponsoring nga ba candidate ababe one era ne bamala okuyitamu manyi jogendo genda nti elsewhere that is done. It happens across the world. But the problem ewalala nze kyenjagala business zikule to level ntize zidetermining government you see nti yutoda oyina ababaka 30 nti yuga chiki oyina 5 nti mulwana oyina 2 kati nga corporate kakati problem purpose so betuba tujina tukandi ababaka choina fata nyayo Peter choina nti erije bakikola nosanga ngo omuntu jembere erije nagambideko state is philosophy tegenda kupanishinga gwe okusupporting ababaka ba 30 well you may not get some benefits mu contract nero kuba toyimiridde olwa contract za government oli ku market forces oyina nebyo yagala okulaba nga company nga bibeerawo teri agenda olwaleero omu kuba sponsoring rights NGO anyono Soros DGF badi yateka mu sente osia one companies nyingi nnyo togenda kumusanga enterprises mu America nga ziri punished because global are cross-selling for certain things so it is that extent so betogera ku liberation but you told her be it ate byatuka ku basiramu I can deliver a point home bebyatuka ku basiramu nobu yekera ngoina capacity o accumulating a cent every day enyingi alebe iye yo ready bale tablet nga bateka ko gweto ebibuzo bye baddamu biki goddamu bitono norocho you must buy your way era kati wano waliwo politicians bangi nga baliwo boba togenze wa musajja oyo tujja kubeerawo era naye n'abatuuze olweggulawo ku musaala oba mu church kwegamba oba mu church nosagala kuleeta oluzibu ebirowoozo by'owulira mu puroguramu eno si bya Radio Simba n'abagiddukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza
gasimbagane ne bannamawulire kati olaba noono Peter akubya akalango bentuse waga nti okufuna obwedimaembuzi ku kikolo eyo oli nga talina tasomanga nako byabyanjigiriza naye nga yasalawo headmaster n'agenda egindi una kutwala embuzi ewuwe naga nkati bajja kuwa naye bajja kuwa bajja kujjawo bamusule egindi nkomerere kivuddemu bwe mba naleeta embuzi yange DEO tondeetako kajanja kuba tomanyi waje najja mbuzi naje nagitwala n'amaanyi kyagantuusa wano. The bigger problem kakande ffenna gye tulina ng'eggwanga nga twanalizinga state of nga mumanyi nti nze awo kati nze bwe muzaalire ebizibu nawe otwala embuzi nze gye basiba embuzi nanywangayo cyayi